era okutandika DF yali siteepu okukola ebikisajja kikulu tugamba nti sigenda kubeera wano nga nnyumba ne bannange ng'akalenzi obeera musajja mukulu nga bwe bwobeera ne banno muyumba buyombi gwategeera okusingako ovaawo n'okola ki n'okakkanya olutalo mukuba ekifaananyi nga bunaku mukeera kwerangira kwewemula naawe n'obeera nagamba nti sakangene nfuneyo n'omuntu amanyi okuvuma ebivumo abimpandiikire kati ekyambakeereramu emyaka giba gyakufaaki neneebulirira neŋŋamba ndoza nze mukulu wa bannange nze mbasinga ne experience kambaviire bagende mu maaso kansime omutalo omuki omupya era njala bategeeza nti ekibiina kino si lutalo nti tulwana n'aba NUP tosobola kulwana n'atalina mupiira ng'alina omupiira omukola ki naye ekyokusaalirwa olwa impact gye nakola ku NUP naye baba tebandaba bandoota obaliwo olwokkiriza nti omuntu ono kiringa ng'omusajja agoba omukazi naye n'agenda mu mirembe n'afuna omusajja omala n'amuwasa naye n'asiba ng'amulunkerera oba ali omwagala lwaki omukola ki abakazi bakitegedde nnyo ekyo era nawuliriza muto wange Kyagulanyi bwejja wano e Masaka nobale kumwaniriza muganda wa wano bwakola bwe bugunjufu bwaffe nina gw'otaagala omuwuliriza n'ojjamu ensonga n'okola ekyobukulu namulinda ajjaga mwe bannamasaka nti siina busobozi bukulembera bantu naye nga talina busobozi bukyogera kubanga akimanyi ekabwe munnaffe oyo yatuvaako munnammwe yabavaako n'alagawa singa bakubuuza nti ssebo Kaini munno ali luddawa nga munno gw'obadde otako buli musango buuga mubbi nze natema n'abantu ebijambiye Masaka muntu omu yabikola ki n'okwata omuzina ng'oli mukulembeze noyogera ekintu ng'okimanyi kya bulimba tekiriyo nolina kyoyagala okuyisaawo nze nagaana ekibiina kya NUP okufuna ssemateeka nze buvunanyizibwa n'abatalowooza bulungi abalowooza obusaamusaamu nabo nze bavunanyizibwako buli musango gwonna gwange mu nsi endala n'obeera mukulembeze n'oyogera ebyo ebyobujjigango byogera ku munno tolengamu kuwuliriza naye nabagamba nti namusonyiwa kubanga birebe ebyalowooza byali bya butu era nga mulindiridde okubamu ekyobusajja bukulu bwe yajja wano yasabira musajja wa Kalulu simulinaako mutawaana bamusabira akalulu naye namuli awo yamusabira akalulu nobokasabira bwotyo omuzindalo ngujjawo twaniza omubaka omukyala owamutakasika emeeya w'ekibuga wekibanaku musana naye bwe tukwaniriza wasanze nategeezeza dde abataka nti ate oli buuyo eri oba kimanya kabonera ewe bale kujja badde mbategeeza nti siina mutawaana na sebina obujja kuvuganya era okuvuganya tikubongola mumwa yadde amannyo wa NUP ndi wa DF singa nali omu ku bakulembeze ba NUP nandibadde mbagamba nti temutabaala mpuuga kubanga yatukumidde obuuyi eyo naye si yenze bo bebo banaagwa ebigo ebiwera baladdamu ne balowooza buto yabagamba nti omusajja mumuweereze ye yamanyi kyanamukolera oba yagala mukumire ku geeti ye oba yagala nanazambwaze nze sebansindika busindisi nnyina obuvunanyizibwa eri eggwanga era tajja n'abagamba nti yansindise bannamasaka be bansindika bamanyi kyengenda okukola nekyembakolera nakola amabago ga enongooseza reforms amabago 8 kyengenda okusemberako
era ndowooza mu rekodi za palamenti kiwali mubaka wa palamenti Ssekinoomu yali akoze mateeka ago omuwendo ogwo nandibadde bagalemesa kwetugenda okutandikira nga tuzzeeyo mu palamenti. Erisooka nakola amabaga 2 okukyusa ssemateeka. Ebigendererwa mu ssemateeka byali bingi naye kanyogereko bitono. Ekimu ku byo nga twagala tuzzeewo ebisanja ku kkoma erya pulezidenti era ebisanja bimeka 2. Kubanga ssemateeka wa 95 yakolebwanga eyo nsonga enkulu bisanja bya pulezidenti byaggyibwawo mu 2005 eyo endagaano ya 95 nebanga efudde. Naye tukyatambula nga tuyuuga kubanga eremeddewo lwampaka. Ssemateeka wa 95 si gwe bakkaanyaako. Onoosanga abaaliyo gawoneboka wange era ajja kugamba nti eyo endagaano yakolebwa mu 95 yavaawo si yeeyo, yamenyebwa nga bannansi tebeebuuziddwako. Nakola ebbaga eriddamu okukola endagaano empya ddemu luteese ku ssemateeka w'eggwanga. Ekirala ekyalimu nga njagala pulezidenti abeere deputy president nga tava mu kitundu naye mwava. Ate nga okukulangirira nga oli pulezidenti nga bwe kitundu kya ggwanga regions ofunyemu ebitundu 25 kuba pulezidenti. Ekirala nga njagala kaluka pulezidenti, eno yensonga enkulu gye lyala muwulirize. Nagamba bannange mu lusirika nti akaluka pulezidenti tibakabbira ku polling station, bakabba mu kalangirira. Nga tukiyigidde ku banna Kenya, Kenya etteeka ly'okulonda ligamba pulezidenti bw'aba balangirira balangirira ku disitulikiti. Bw'oba olangiridde omubaka omukyala awangude Masaka City nti ye mukyala Kakande Juliet Nakabuye, awo wennyini w'omulangirira olangirira ne pulezidenti awangudde Masaka City. Ekyo mukiwulidde? Uganda erina disitulikiti 146, erina ebibuga 10. Kiba kitegeeza nti weetaaga DR forms 156 zokka. Ezo nyangu nnyo okugoberera. Bwe tubeera abatulangirira batugamba bye balangiridde si bye byenkomeredde. Akomukawulira awo wali kalumanywera akenali njagala tuddemu tujjewo gye balangirira e Masaka ku site ku ssaza bye byaki byenkomeredde. Oli ayimire mu palamenti agambe nti ekyo kikyamu. Oba babirangiridde wali byolangirire nambo wali goba wabijjeewa. Bye balangiridde ku ssaza ebya MP byankomeredde, lwaki ebya pulezidenti si byankomeredde? Muli bagezi mumanyi mukategedde bulungi. Awo naye gyatukyusa etteeka nga pulezidenti bamulangirira ku buli disitulikiti, ku buli site. Kubanga obululu bwe busala lwera nga butandika okukola ki? Okweveera. Ono mulonderawo olwo polling stations mmeka wano? 3 zakale basifuddeyo 5 zeyongeddeko ndowooza. Ng'obeerawo ku TV ng'olinda basome ennume A-Z ng'olinda oba oliawo nga basoma Kapera Byongo Mango Tree etukke. Kapera Byongo oba yatunuddewa kanindeko doza nnuma ajja ebasoma Alebiton Primary School A-Z. Alebiton oyitawo eriruddewo eri Sudaani eriruddewo. Pulezidenti w'eggwanga alondeddwa talina kyayagala ku Mango Tree eri Alebiton, ayagala kalukalangiriddwa ku disitulikiti eratto kokka kakola ki? Kayagala. Awo ewali akakodyo k'okutubbako akaluka pulezidenti. Kakati mumbulire oba nze musiru era ayina ekirowoozo ekyo, oba nze kapere ereeta ekirowoozo ekyo, era nga muntu akkiriza nti ekyo bw'okituukako oba osibye kikoofiira enkalu. Kubanga awo b'omanyi nti olulangirira Masaka City nga mukwata DR ekifaananyi nga mugikola ki? Nga mugiweereza. Kubanga yankomeredde. Oli bagamba si kankomeredde
akuwoningiddewo nti bijja kukyukakyukamu byokoze eki ekyo kya president. naye waliwo naye ebirala bingi binali ntaddeyo ku kulonda kwa president n'okuwaaba nga babbye akalulu, kubanga bwe bakubbako akalulu ng'oli presidential candidate tewasobodde kubeera Alebitong oba Eddokolo North, naye bw'oba bakulangirira ku district level osobola okumanya district zebakubbye zokka zoloopa. mutegedde bulungi? tonoonya ambulansi yonna newetolola ezombo n'ogenda ekisolo, tolina busobozi obwo. mutuula wasi nemugamba nti tulina DR form 156 batubbye luddawa. tiimu zaffe eziri ezigamba eri gye bakoze eki eyo gye muloopa. nentekamu n'akawaayiro akalala akakkiriza Muzeeyi Musoke ogenda okuloopa nga teyali candidate naye nga yalina gwawagira, kubanga ebyafaayo byawano biraga nti eyeesimbyewo buli akalulu akagwa bamugalira ewaka n'amala ennaku nga yeetakkuluza anoonya baloya tabalaba bamusibidde ewaka obudde bwebukola ki nga ntaddemu akawaayiro nti n'omulonzo wa bulijjo abe n'eddembe okugenda okukola ki okuloopa. n'ekisako ako kwakkulizo obutatwala buli muntu mu kkooti nti abeereko omusingo gwawa mu kkooti okusobola okuloopa. abantu babyeko mu kkooti emisango eminene okimanyi zina emisango egya bulijjo egy'obusuubuzi bayinza okugamba nti waayo omusingo mu kkooti nga tonaba kuwaaba oleke kumalya kkooti budde olage nti oli serious. ebibudde naye ntadde ku nsonga ya president, bannange ne bagamba nti Museveni tajja kubikkiriza. ne mbabuuza nti kale tajja kubikkiriza, anakkiriza nga awanguddwa okuwaayo obuyinza? kati nze musiru ezo ensonga nzibu nnyo okutegeera.